Munnange hajati mama. Tubadde tusaba toddamu kugenda mu bifo bya lukale. Abantu tebategeera bajja kukumako n'omuliro. Mukazi watu oba abadde ku nasa. Bamusisesise ebitambaala bamukola bwesizza bamutwala mumutwala wa. Hajati tulake ewaka abantu banyiivu kyolina okumanya omusango guno abantu bagusaze dda. Tulake ewaka kati abantu b'okunasa ate mutukoze mutya leero. Hajati bakate bamuyuze ebitambaala. Tulake ewaka abantu banyiivu. Honorable, I have my concern. Ntono nnyo and it's time to be guided. I'm a former guild president. I'm a president who 2016. I'm a former aspirant woman MP. So, I'm here to ask you ekintu ekitono. Guno musango wetu gugendako honorable. Isabye simanyi bituukeno yentegeera yange. Nzikiriza n'okuliba abandi abali mukomela nga tebalina misango. Ate nzikiriza mbuno waliyo abantu bangi victims nga bayambiddwa. Nze nandisabye mu kutegeera kwange guno omusango ebeere case study nga tugenda gukozesa enkya bwe tuba twogerako nga tugamba guno omusango gwazibula abantu amaaso. Bwe tusanga right now buli omu ali side gy'ayagala according to the information he has. I'm not in the country, I'm in Massachusetts, but buli omu alina information agende wa Hajji n'afuna information n'awulira nga ali convinced agenda kuba Kim Hajji ali kuwa Hajji ati that is it. But nze kye nandisabye mu butuufu bwakyo twagala mazima mbuno omusajja bw'aba teyakwata aveeyo ebeere case study tugambe bannange olaba mbuno waliyo abantu ababeera mukomera for no good reason. Omwana bw'aba yakwatibwa nakyo ne kizuula ebeere case study. Whereby guno omusango ntaba somehow somewhere waliwo abantu aboogera nga they are not having enough information bonoonya omusango to some extent. Mbuno enkya tugenda kufuna some cases omuntu atye n'okuvaayo okwogera lwaki the way we have handled this. N'atamanyi mateeka ayagala akulage mbuno ye judge atudde mu ntebe asaze omusango guwedde. N'agamanyi already bw'aba ina stage n'agezaako okugaidinga toyagala kuwuliriza. People are no longer listening to understand, they are listening to argue anayogedde. Webituuse honorable oyinza okulaba kino abantu bagenda kutandika okubeera ku side nti side yagundi nze honorable nsereko simwagala as long as awolereza gundi nja kuba against them. This is what is happening. Mbona abantu bajjayo obusungu bwabwe bayirinako for a long period of time, they are going to start fighting them nga bakoze same case. But as a council as a experienced council ngoli musango guno nandisabye as the case is going on banagere katuzuula mazima tuteke pressure ku judiciary for the first time esalo musango mu tufu bwako whoever is a culprit asabinge kibonerezebwa nga terimutidde police obujulizi bwe bunavaayo nga Hajji yakwata honorable don't take a side ate obujulizi bwe buvaayo nga Hajji talina musango don't take a side. For the first time we need a savior in this, otherwise our country is being misled. Thank you very much. Okay. You've spoken like a real journalist. Let me make my simple submission. One, of course, there is a contestation in law and facts, both law and facts. And because there is that contestation, that is why people go to court. And for sure, every one of us wants justice. But the prosecution side claims it wants some justice from its point of view, and the defense side also wants justice. So like she said, of course, the courts will preside over the matter and give us a judgment after they have had submission from both sides, and that is what we expect. So katulinde katubere bagumikiriza. That's why ate bwe tubadde kuno ndowooza mukulu hadde tagoberera nze wenzijidde ate si bye tubadde twogerako ebyomusango tubadde twogera ku kintu kirala nnyo naye lwakuba kiri kyekyakyasi ndowooza abasinga kye baliko. But thank you very much for your advice. I absolutely have no problem with this. Okay. Yebaleko Mr. Honorable. Yes, sebo neyanza sebo naye gyebale. Yebale kuba musajja waffe oyo Basale ze mbadde mbintu abantu ba government abamu nga nabo bagadde ate okuvaayo bakifunemu interest nange nengamba waaye kanzijeyo ekyenyi nze wendi okufa n'obutanyagwa oba kifeena tulina okubeebereramu abantu abo baagala kutwala ebintu by'omusajja tulina osutuka tiimu Hajji tukwatire wamu. Honorable tukwesiga gwe looya waffe gwe tulina gwatuyiwayo gwatujjayo.
so ffe tetujja kukkiriza yes tetujja kukkiriza muntu aveeri ade ku media yakuvoola kuyiseemu amaaso tusirike waakiri tufa naye ffena tuli bannayuganda tokoze omuntu omwaka wongezaako tali kiddira oyo muwadde welcome to TikTok eno TikTok eriko bananyiniyo nze president wa TikTok nina award era ne Mr. Nsoro Kakimanyi era apita president wa TikTok so oyo tumuwadde welcome to TikTok oba agenda tukuba amasasi atukuba oba tusiba atusibe bati naffe tulina okumwa otumwewole kaminze kale tumwaniriza tasobya nze full figure gora basimu matira ulira kaminze kabatereze ndikitonde kya Mungu nsobola okusobya naye galenga tukanyako bwoba ne mukwano gwabere mukwano gwo nze kasitono owuliranga ekigambo nga gayi nti nkwetegereza kye naye nkugasa emikwano gyange sitera kigamba bantu okutegeera kasita nkugaa nti gundi nkwetegereza nti naye nkuwadde omukisa otambule nga mukwano gwange nange nenga nti nfunye omukisa okubaako mukwano gwo manya nja kuyimirira naawe paka Mungu bw'anaakugyamu omukka omuvanyuma ate mu mikolo egy'essanyu oyinza obutandaba nnyo kubasaya nnyo bigunda gwefuna ekizibu ojja kundaba that is where I try to tell people nti abantu baffe tulina bangi naye kati bano 386 kuliko abamu nga balogo abalala basezi abalala tebakwagala just baagala kulaba oyinza okuzirikira ku live n'ofa n'ogenda oba abo nabo babaako naye ate nga kuliko n'abamu abaagala kakati kuba n'abantu 307 nga n'ekigwamu Mungu bwakuwaako abantu just 38 ne babeera nga mikwano gyo ddala era n'ogamba mbadde nsaba buli ayagala okuba mukwano gwange ddala jangu mu inbox oŋŋambe nsaba kubeera mukwano gwo nga saagala omale watontereko bizinensi yange simanyi egwa honorable ng'ogamba nti anze nsaba mbeere mu egyo mikwano gyo tomanyi kino ne kino kuba abantu abatwagala abalala balyawe. For example, right now you're addressing a conference. Singo badde weetaaga sente okutuuza eno conference. It's a big conference. Therefore, you have to be kind to the people. You have to be respectful to the people you're talking to. You have to know that these people are doing you a favor. Okubeera wano wodi oba okubeera naawe wano beerekereza obudde bwabwe ne beerekereza emirimu gyabwe. Of course nga bwe ntera okulamusa nga ntuuse ku mikolo nsooka ne namusa abaami abakyala n'abaami ababbi ne bambega abali ku mukolo kakati ne mweno live kuliko ababbi abefitina abakasajja bambega bakigatto bonna abali kuno naye abalungi n'ababi mwenna abali wano abaami n'abakyala nembaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati awo ne muddamu okitegedde kubanga kuliko ali kuno nga gasinga afa nekizimbe gazirikira awo nnyo naye nga naye yedduwaye agayi Mungu singa kameeya ako akasajja ako kafa naye nga kati abadde akyasaba edduwa eyo azirikiddewo mu bwangu obw'ekitala ate awulidde omusajja bamuwadde kusoma amateeka bw'atyo Mungu bwagereka ebintu ate ye aba yakamala ate ye ne bamubikira bwe batera kuba bakopi bamugamba embuzi ye egudde mu kinnya kakuwe kuona asembayo abawo Franka tweyanziza taata abawo Franka ojja ku naawe era onali bampadde ebisigadde gwalimanya naawe yagala namba yo tukwatagane ku musango gwa Hajji nze nina okubeera wooli ne full figure nze ku musango gwa Hajji nina okutambula naawe sisobola kudda amabiga mpaka nga guwedde abawo kale yogera nsanyusa okuwuliza era so bino byokola nyongera otegeeza abantu nti si bipya wabula oyongereza ku ebyo era nyongera okumya abantu nti ku nsonga ya Hajji mu Quran tulinamu aya eri mu surati Bakara Allah wagambira la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Mungu tayinza kutupa moyo kye kutasobola kwetika. Allah does not burden a soul beyond its capacity. So munnange twongere bwongezi kusabira Hajji solo okulaba nga suuka ebizibu byonna naye nkwebaza olw'omutima omulungi olw'okuba muganda waffe oyo basabe tusaba Allah amuteeremu obwangu era naawe asobole okusasulamu ekisinga okuba ekirungi ali kusasulira baana bo bazzukulu naffe
oba oli awo tufuna inspiration okuva eri gwe ne tuyamba abalala. Toyanze Hakim Evelyn yogerako ne Honorable mu dakiika ng'emu baana ekisookera ddala kwebaza Honorable ampadde basale mwe baba Frank muze aba Frank ankutegeeza Honorable ampadde basale ngende nsoma amateeka. Evelyn buza kwa Honorable wangi Evelyn nga nsanyusa okuwuliza mukama wange kale nabo neyanzege olwa basale gy'owadde ono omwami kituufu ogigwana okoze omulimu gw'amaanyi naye taata mbadde njagala Honorable ne full figure oyo omukazi nze bulijjo munyooma naye yandaza amaanyi sijja kulimba omukazi oyo yavuddeyo yataddewo amaanyi ge gonna birthday ya full figure ya ddi ngenda kugibuuza Honorable mu magezi nje nkubuuse kale Evelyn nsiimye ne full figure twagala asome ono yetumusomese technology oba journalism kyonna kye kiri naye nsaba mukama akugabirire akuteekeko feva akuwa okuganja akuwe buli kimu kyonna kye weetaaga mu bulamu bwo deka omubiri gwo Katonda agwefuge buli kigezaako kulwanyisa Katonda alwane nakyo mu linnya erya Yesu amiina weebale nnyo ssebo kale toyanzege kale nakuya buuza kuona libo mu dakiika emu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nziza nnyo okujjukira omwami MC Meyo omulimu gwakoze gw'amaanyi tufolowinza ebintu bino from day one bambi abaddewo omwana ono kimugwanira era ekitiibwa n'ettendo tukiddiza mukama bannange MC Meyo yakaaba amaziga n'enkaaba bannange Honorable wangi webale tusomesa amateeka mbeerako ku live zo buli gy'obeera oba ku YouTube buli akukyaza mbeerako naye olina ebintu bingi nnyo byenkuyigiddeko bannange weebale nnyo nina muwala wange atudde siniya 4 njagala naye agende mu mateeka kuba ebintu bino ebya hajji bindaze nti omuntu atamanyi mateeka bannange avoolwa nnyo Honorable nange nsaba kakisaako omwana wange naye agende afuneyo ka chance kewadde meeya tujja kwogera kanjira mpima amiina meeya oye Assalamu alaikum warahmatullahi. mbadde nsaba munzikirize ngende kwazikaali zange mpulirize Kurani yange gyemba nabo bokka bano abasatu bandisabye busali waalaikum salaam Nze no ndi mulonzi wo. Medi Nze omu abajja kubeba n'entiikingako bulungi osobola okutubeera mu palamenti kuba nali nkimanyi oli musajja w'amaanyi. neyanza sebo olonderawa Nnondera Nsambya. kale genda mu maaso sebo Barakallahu fikum tusaba Allah akusasulemu ky'osinga okwagala. Neneebaza na byonna by'ozootuusaako emikono byonna by'ozookola nsaba Allah akusasulemu ekisinga obulungi kubanga Hajji ali mu kukomera mu bulumi ku musawo gw'atazza wabula ng'ekigendererwa kye muggalira munda bali bafuna obugaggage. kale tweyanzege mwami Medi abawo Frank president wa TikTok buuza kwa bangi batya mbakuwe taata nga bangi batya mbuuziza nyinawo 32 bonna baagala kubuuza ani ali mu bwangu ku bonna bonna bajja kuweereza comment awo ate bakyaweereza baweza 33 nkuwe taata kale kanfulireko kye bagamba kamba kwongere bannaye tukoma kwabo temuleeta ate tulikwesisindala kuba bannange muli bangi nnyo naye kusookera ddala musookemu nebalizewo nalebo ku kyabbasale ekyo bannaye nkiddamu ku kyabbasale gyampadde kazindalo kakushanga oyogera gy'osinzidde ne gy'oli bwe batoliko nga tugenda ku mulala Mutesi kati Meyo okowaki nga si gwayogera Mutesi gwaliko yogera yonolalibo okowaki nga si gwayogera ate nkoye Meyo atannakoowa gwokumanyangaho Honorable tannakoowa gwokoowa ffe twagala mugamba taata weebale nnyo okuwa Meya agenda asome naye naffe tulina abaana nze maama nze taata nze senga nze jjajja famire yonna ngikuwe
Hello. Ebyewammwe ebizibu biyitiridde obungi maama totawaana. Njagala mbakwe bonna abaana bonna. Saati n'abasajja batukwana batubuuza oyina omwana omuwala oyina mulenzi. Abo Linda Hajji aveeyo bamuwe atwala okuva ku jjajja paka. Kale tweyaze gote webale. Peace be yogerako ne olale. Mutesa abo Linda Hajji gono omuwe okuva ku jjajja paka ku bwavula. Halo. Halo. Erako. Asiyo kyako nalebo. Bulungi wasiyo. Bulungi nkulamusiza sebe mubira mu musango gwa Hajji. Neyanza. Kakati nalebo nze mbadde nteesa. Ngenda maaso. Nti Uganda ya kakati wetuuse kuba kiki naffe byatusukako. Enguzi efuuse enguzi alina ssente yayogera naye nga temanyi yadde Hajji ali mukomera ali munda bayizawo oyo omukyala oyo Hajji Tinisha ali eno side gyembeera era mu neighbor waffe naye oyo omukyala badde nsaba saagala nnyo tugende nnyo mu musango ogwo kubanga omulamwa gwa programu yaffe olwaleero onale bampadde basale okusinga era munamba yise njagala mwebazeewo nalebo kumpa basale ey'okusoma amateeka kikyokka naye ng'obeera wa piisi mbeera Ntebe wembeera ebweya wennyini yes kwegamba ekyalo kyammwe kisanyufu nnyo ekyalo kyaffe si kisanyufu yadde n'akatono vaawo si kisanyufu yadde n'akatono buzibu kyate ekyalo kyaffe simanyi nakumanya oba nkyogera enkya wano ndi ku live nandibadde njogera bingi naye ndi ku live kale ojja kujja ombulire inbox ekyalo kiri kiti abantu bagamba ki ku kyalo Dikeri buuza ku Honorable wajja osinzidde omanyago na wajja osinzidde obuze ku Honorable. Honorable Jabaleko. Kale najebale se nyabo. I go by Dikeri from Mbarara. Mbarara ni mugamba tiyo twineshonga shaniyo mbije. So should I speak in English, Uganda, Nyankole? What do you understand like very well? No Nyankole nduulira. So Honorable, ikinanda kubuuza, it is a small question, eh? Hati amushango gwa Hajji. I don't know if you wanted us to tackle that sector or Gomojen and then Ajangu, we should thank you because of bursary, so I don't know one which is to ask about. Okay. Honorable Kashumia Mateka. Tokuzayo. Ntazayo, eh? Utazayo. Okay, then if you say so, who am I to say? Abanyambara ni bagamba ki? Baraja tubineshonga shaniyo. Toriji. Yeah. Okay, waja ntazayo then I think I'll say whether you can zomojo basale to go and maybe continue his like studies. Amin wagambaje. Wagambaje nanye nakoleba kuna nyinete nanye jikuha. Amina katujirinde tokumaisha yona. Sina nteje nkuwa kuba nente sina. Honorable niwe. Sina nje nazalibwa mu kibuga ate nazirondira ku paaka mpya. Honorable katulinde kirabo kyawe nanye anytime. Atale nsonga yo. Kale bantu kale. Steve yogerako ne Honorable wosinzidde amanya g'amatufu ne wosinzidde. This Ntongo Steven Alikebulani. Oh yeah, Alikebulani. Musajja. My next president Honorable ate kojja wangi. Oyo mugezi. Bayina oyo ne bwe mubalekerako yekka amalo bitte ebibuuzo byo. Honorable era bejale kindese babe we bayikubeera na mutima gwa zaabu musajja huyo omwongeddeyo okusoma amateeka kyamaanyi bangi nnyo bajja otaasa ku lulo nga baleeta ayinza obba baleta n'obusobozi bwa basale naye ekyo kyamaanyi nnyo webayire ddala. Era nja kugendangayo ng'omuzadde w'omwana okubuuza fees. Bwe bayita abazadde nga abatidde okwo bakuga omwana ono abadde asoma. Ya omwana ono teyataddemu koosi waaka nti agalamire. N'ekirala nze nja kwebaza byonna byokola mbeerawo nga ndaba oluusi sifuna kakisa kajja kubuuzaako naye bw'onooba okoze inshallah baasi eyo tujja kwogera omu Honorable wange
Mwene bulungi bannange tukandeke n'abala bateese. Nkumisinga eri ewaffe mu technology. Tujja kujja. Eno tuli kataka ew'abana aba MC Meya. Tujja. Mulongo. Buuza kona lebo mudakiika emu. Kulsum Kimera. Mulongo. Buuza kona lebo batoliko tugende wa Kathe wejje mu mute. Wejje mu mute ne Princess. Mwejje mu mute. Solo kubanga tufuna atoma otesa omulala. Nkulamusiza ko wasibyota mukama wange. Bulungi maama nsibye bulungi ne bwenjogerera nywa kakyayo obadde ogamba ki? Nakuwulira webale nnyo omutima omulungi ogw'okwagaliza tambulira webale omwana waffe muwabathali baneeto otuswaza ne tukayo ng'osomye bye tutategeera. Era bwagwa ebibuuzo nga mpita abazadde nga mugenda omukomyawo wano nga tumuteeka ku ntandaalo. Mmwe ng'abazadde mulina n'okugenda ne mulaba oba akola koosi waako. Zikulya fiizi z'abazadde. Banaye nga mwenna banaye bwe muliko abawaayiriza brother waffe nti alabika hajji yamuwadde akasente banaye nyongero bagamba tetulina aji sente ze yatuwadde yadde n'ekikumi tetumumanyi tetumanyi gy'abeera. Tuzaagaza ki? Banaye bino tuli bikolera ara. Ate nno bw'aba balowooza bya musaala tuyinza oteekawo akabokisi ate akakuŋŋaanya mu bwamu. Nibategeera. No. No, ali ku sente bamusasudde. Banaye talina sente zakolera oyo omwana. Tamumanyi. Bo lwaki tebabasasudde? Ate baba Princess. Bagamba Haji mwavu kati yatusasuzza ati ate omwavu. Tewawulirako omuntu omu ng'agamba oyo Haji gwe mwogerako mwavu kati yatusasuzza ati. Nosanga olinga ali ku live aliko honorable avuma. Bannange bino ebitiibwa tebitukikako mmwe wammwe mu nju zammwe ani honorable. N'akagaadi mu nju yammwe gwayinira ovuma honorable tekaliimu. Abannayuganda mwabaaki. Mwagane wali ekibi bateekewo kirungi. Baleke Princess tokaaba. Okay. Kankuwe ne follow. Honorable. Karugaba nkuwadde MC. Yogerako ne honorable mu dakiika emu yokka. Kale neyanza MC Meya. Honorable waffe omulungi. Wange. Nsanyuse okubeera nga njogerako naawe akadde kano. Abasoga bakoba nti nze nansangayire baba. Amina naye nze ndi wano olusoga sensi lumanyi bulungi. Lulimi nze nansangayire baba. Awo nkitegedde ekyo honorable. Oli mukalamu? Ndi bulungi nnyo honorable mukama abadde akyankuumye. Amina ki ekiriwo? Ndi bulungi okuggyako. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza olw'ogwo omutima omulungi that golden heart gw'olaze omanyi ffe nga bannamawulire naddala abato tusisinkanye nnyo ekizibu ky'okubeera nga abantu abamanyi amateeka obagaluddemu nga batutiisa olw'omanya amateeka naye ndi musanyufu nnyo olw'okuba okutte munnamawulire munnange n'ogamba komuzze ku ssomero agenda asomero era meya ndi musanyufu nti nfunyeyo kanso wange agenda okumpolereza. Amawulire nagakugukamu nabo. Amina. So kati mu abantu ababadde mu industry bwe mugenda mu mateeka ate era meya n'ekirala nti n'atuula ne mu kizimbe ekiri eri n'atukiikirira oba oli awo ebiseera bya media industry maaso bijja kubeera bitereevu kubanga tulina bannamateeka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.